this. Ono asookedde ku kigo ky'Abakatuliki e Kasana gy'asinkanidde Bishop Paul Ssemwogerere n'azzaako Bishop Nsubuga Eridadi ow'Abakristaayo era nga bano abasabye okukolaganira awamu kuba Katonda gwe basinza y'omu. Ng'abalyowa emyoyo twandibadde situli wala twandibadde kumpimpi kubanga ffenna tuli owa myoyo nakuzza bantu eri Katonda. Mutima mulungi nnyo kyakulabirako kirungi eri abagoberezi baffe ab'emiti ebyenjawulo ffenna tuli kimu tukolagana tuli baluganda. Bishop wa Luweero Diocese Paulo Ssemwogerere ne munne Bishop Nsubuga Eridadi nga yatwala Abakristaayo bakubidde gavumenti omulanga eveeyo bayambe ku mbeera y'ekitta abantu mu Luweero era nga wadde ekyokulabirako eky'abantu abazze batemulwa mu Luweero era nga bazze beekubira endulu mu bitongole ebikuumaddembe nga kyokka tewali kye balaba. Bano era basiimye Supreme Mufti olw'enkolagana gy'ataddewo wakati w'Abayisiraamu n'eddiini endala. Olina abakojja nga Basiraamu, olina abamaama b'Abakatoliki, olina n'abakyala omukyalo wange Mukatoliki, nze bazze Musiraamu. Ono bw'oddaawo okulwana ojja kuba nga otta munno, olumya munno. Enkolagana entuyangala eyongere mu maaso naye nga bengambye nnungi nnyo. Supreme Mufti era akyaliddeko ne ssentebe wa Luweero Haji Abdul Nadduli nga yeeyamye okuba omusaale mu kugatta Abayisiraamu okumalawo obutakkaanya bwe balina. Ono agambye nti ng'Abayisiraamu abasoma Qur'ani emu talaba nsonga lwaki beeyawulamu. Oluvannyuma Supreme Mufti yeegasse mu kusaala Juma ebadde ku muzikiti gwa Kwagala n'e Kasana Luweero era ng'eno gy'asabidde edduwa Kaadi wa Luweero ali e Mulago oluvannyuma lw'okufuna akabenje. Tusaba Katonda amusuuse Sheikh Mugalu Kyobe Mungu amuonye amugyeyo gyali amuwa obulamu obulungi abadde aboogerako bulungi. Sebe enkolagana eyo ennungi tugyebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Supreme Mufti akubiriza bannaluweero okusomesa abaana eddiini n'ebyensi. Ayongeddeko nti omwana akulidde mu ddiini ng'alina empisa tasobola kweyambula nga bwe twalabye Dr. Nyanzi gye buvuddeko.